Kahulire olaba n'abayofuza abo baagala tukozesa owned 100% by government of Uganda. Kati eno kampuni ya ggwanga era eggwanga lye ligivunaanyizibwako amanyalaze. After power has been generated from the dams, there needs to be an off-taker, and that is when, and therefore decided to disbandle it, and 3 companies came into play. The first company that operates and owns the electricity generation dams like Owen Falls, Naluba. So their work is to ensure that so the difference in most cases is that for us our towers look like this. They are high voltage electric towers. And so today's meeting, as will be presented, I want to bring before you the clarity for our understanding. Ekitongole ekya Uganda Electricity Transmission Company ekivunaanyizibwa ku kubunyisa. Remember, some time back, there used to be a company called UEB. Kati fe abakuze mu myaka kwe kulaba nti nno amasannyalaze gakolebwa mu ddaamu nga Kaluma, Isimba n'ez'Ejjinja wano. Bwatugambiddwa kati tugende tuwulirize ate tulabe engeri ki gye tuyinza okuweereza eggwanga obulungi. Mbeebaza. Nsonga kisinjaga propera nti ensonga ezikwatagana ku kukuba ebyuma by'amasannyalaze Lugazi municipality ntuze kuti kyakubiri mu ggwanga. Ekikubirako mu ngalo. Ekitundu kino kikutte kyakubiri mu ggwanga. Bwe tulaba engeri gye tuzeemu nga tuluzi nga tufiirwa ebintu bikwata ku byuma by'amasannyalaze. Ekisooka kiri mukono. Ekyokubiri kiri wano Lugazi. Tulinawo obuzibu bungi nnyo mu eri eno. Simanyi oba lwakuba waliwo nnyo ebikajjo bingi oba factories ne scrap dealers. Mulina aba scrap dealers muno bangi ate abamu kimanyi ne leadership tebamanyi. Kuba buli omu asobola okuva avaayo n'agamba nze ngenda kutandika kukola scrap deal. Teri abalungamya. Kuba waliwo kkooti emu gye baataddewo ewulira emisango gino. Okay? Ate nga eno kkooti tenaba kubeera decentralized okutuuka mu bitundu byonna. Eyo kkooti gye bayita Standards, Utilities and Wildlife Court. Yewuliriza emisango z'abantu ababbi b'amasannyalaze. Etuula Makindi. So, kituyambako nnyo okulaba nti ate tetubakwasa nnyo ate buzibu obwo nti omuntu wa ku kyalo wano ate mulimuwuliza wano osanga abantu bajja kukola ki. So tujja mutwala, tujja kujja tumukime tumutwale era ensonga zonna tuzihandlingire ebyo. Bagenda okugakola bayita omwo era wabaddewo ekintu kyonna right of way. Kaakati bwe tudda sayidi eno wagenda kubaayo meters 12 n'ekitundu ne sayidi eno 12 n'ekitundu eyo kati kyemutunuulidde ye Wells corridor eyo gy'olaba eyo tukkirizibwa kukoleramu nti tukkirizibwa okusimbamu ebintu ebitasukka. Ndowooza wano katudde ate mu fuuti okudda waggulu fuuti 7. Lwaki tuteekamu emmere etayambuka waggulu fuuti 7? Kati ekintu kino ekiwanvu okusukka fuuti 7 ne kiyingiramu eri eyo kigenda kufuuka kyabulabe. Bw'onoova eri n'ojja n'okwatako ojja kulaba ng'ogubali nga baga nti mutabani wa gundi yamuloze. Naye ng'ate oli mu masannyalaze. Amasannyalaze gano gegakoze eki? Gegakoze akabi. So kyobudoola nga tutunuulira twagala nnyo mugoberere Wells corridor erina amateeka gaayo ago. Amateeka ago abantu besinga tetukkirizibwa mu kuzimbamu nnyumba nnyo
nti gavumenti etaddemu amaanyi ago naye tulina bannaffe ababisigamba abali wano eno mu ruumu eno tulina bannaffe abalabika nga abalwanyisa oba kulwanyisa eno wabajja bajja kubabuulira nti ebintu bino eno babiguddeko olutalo bwe babitema bwe bajja ne babibba eddakiika ezo entono kanziyita eddakiika oba ennaku entono nga taweena egudde wansi erina ebintu bingi nyo ebirala byekosa amasanyalaze kyekimu ku kidduka oba steering oba drive eggwanga lyaffe kwe litambulira bwe gaba tegaliiwo amakolero tegasobola kukola nejjukira amakolero tegaliiwo wokka gawonye ki eggwanga lyonna bwe gaba tegaliiwo kwamu akafaananyi nga maama wo oba mukyala wo oba omwami wo yali mu ddwaliro ali mu ICU amasanyalaze gano ne gakola ki ne gavaako kyeki kyeŋŋambye nti mu ngeri emu oba endala tukakozesa tuli abakazi baffe abali mu woteeri abali mu kino abali mu kino abakoko bensaasidde tugenda kulaka kampeyini abantu bagiddukeko nobalugwemu tibolaba yakoka mutokitegeera teri nakyo bakisigasika tumidinzaali biki baya transforma buto wa transforma yagifuula kyenvu abonobalugwemu kyebusi asakyusa langi olokyamutegeera obumule bwawa kenya bwawa ntolya abonobalugwemu enjakulya amasimu nga aladisa otutta kala yeeyo ngenda kukuba kala yes nakolaki nogenda mu malwaliro bannaye banogeza ngaoli kawulo nti omulwaddewo ali ku oxygeni ICU covid yatuyamba ennaku zikuyiga olusungu luyitirivu nnyo ali ku oxygeni bamutute mu ICU. How do you feel tyatabyuma bitaluzi nomulyo oti nze Kaleba Vincent ssentebe w'ekyalo kye bayita Bibbo era nze international security officer owa Bibbo Ward. Nze ku nsonga y'obubbi bwa waya z'amasanyalaze n'ebikondo nze nsaba ekitongole kyennyini ekivunaanyizibwa ku masanyalaze bwe kiba kisindisa omuntu yenna ng'alina kyagenda okukola ku masanyalaze basooke bategeeze ssentebe era omuntu oyo aggyeyo kaadi agirage omukulembeze amanye ensonga lwaki alinya ekikondo lwaki aggyayo ebintu ebyo. Pozi n'ensonga ey'okubiri tuzze tukiraajanako buli trading center yandibadde ebeera mu kamera lwaki nti ababba waya z'amasanyalaze tebazitwalira mu kutiya oba mu sepiki bazitwala open ku pikipiki naye pikipiki bwe bayiseewo obudde obw'ekiro ngetute waya z'amasanyalaze kubbibwa oba nga gasaliddwa kibeera kyaffectinga obulamu bw'omuntu ne tufiirwa abantu olw'obubbi bw'amasanyalaze. Kati tusaba bakirese ku level ya municipality na division ne LOC tuddeyo mu bantu nabo tubasensitizing balabe obubi obuli mu kubba amasanyalaze n'obulungi obuli mu kukuuma amasanyalaze n'ebikondo by'amasanyalaze.